Nkwanirizaako nnyo kuliko obwakedde muganda wange yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza nti nno bwakedde abagenda okukola tubaaniriza nnyo mwagenda okukolera eggwanga lyammwe. Mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange bali ku kyeyo nammwe mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Kakati ensonga za Kaluma Bridge zitabuse. Gavumenti etaddewo etteeka okubanga egenda kubanga imposinga taxes, egenda kubanga esolooza omusolo ku buli muntu ayita ku Kaluma Bridge wali eri Emmerson Falls National Park. Bagambye buli travel passenger ng'ayitawo ayina osasula omusolo engereke y'essente bagitaddewo wano wammanga ngenda kuba nga mbikuleetera. Kutegeeza gwe atalina kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga ku Yugi Updates TV, sharinga, commentinga. Kakati ab'amateeka okuva mu Northern Uganda bagezezzaako okwekalakaasa. Sinnakugezaako, bataddewo okwekalakaasa era beekalakaasa olw'ensonga eno wammanga okubanga buli muntu alina okuba nga travellinga okuyita ku Emmerson Falls National Park alina okuba nga asasula $2.5 ng'etteekwa. Okwongerako nti ku lw'okubanga ku by'enkyukamu ku by'entambula vehicles ez'obwannannyini oluvannyuma lwa Kaluma Bridge eri mu kukolebwako eri under construction eyafuna structural clocks gye buvuddeko emabega. Clerk owa South MP Gilbert Oulanyah annyonnyola ensonga eno nga yeebakutteko weekutte ku financial burden nga bayinamu omulumulu mubatawaanya mbyenfuna. Kati burden eno bagitadde etunuulire ku ba passengers oba abatambula ba travelers aba buses, ba bus operators babeere nga basasula $2,100 buli trip. N'obummotoka buno obutono nabo bagenda kuba babukyaginga $4,000. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange Uganda we tutuuse. Kino kiba kikulaga ne ssente ze tutasula mu musolo tezimala, baba balina n'otusoloozaamu direct tax. Jjukira nti nno oluvannyuma lw'oluguudo luno olutindo luno okugwamu eby'entambula yadde byekanamye nga n'ebbeeyi ya transport baagirinyisizza mu Northern. Kaakati bw'ebanga mu Northern Uganda entambula ebadde nzibuzibu nga ne transport yalinnye ate woogezaako okwongera n'oteekawo eno embeera gulooza kigenda kubeera kitya? Buli ngeri w'ogamba nti bbaasi zigenda kuba nga zisasula $2,100 buli trip. Tegeeza bbaasi w'ebanga ekola trip 5 zeezo ssente emitwalo emeka? Si mitwalo nga 6? No, ya mitwalo 16. Ate nga buli muntu ssekinnoomu ayitawo akyaginga $2,200 saako n'obummotoka obutono $4,000. N'abasaabaze basasule $2,200. Bannange
olanya atugamba mbu ye ng'omuntu naye yasasudde emitwalo 4 n'entambula ye saako n'emitwalo 2.5. Ayagala kubeera exemplary ng'abba abantu. Kati abantu ba Northern Uganda kyabanyize wala era si basanyufu. Era okutya okuva ekitugumu Gulu Kampala kuliko ebibuuza kubanga omuntu wabanga asula emitwalo 12.5 okuva emabega ng'abadde asasula emitwalo 3.4 kati kifuuse kiralamuko. Wiiki ewedde Minister of Work wa Transport Katumba Wamala yalangirira n'agamba okuggalawo kw'oluguudo kwa bridge eno ey'Ekaluma era n'abakonekitinga basobole okuba nga bakozesa Acholi West Nile and Lango region ku bitundu byonna ebisigadde mu Uganda. Jjukira luno olutindo lwazimbwa mu 1962 era lubadde n'emyaka 5 era kati lubadde lugenda mu maaso n'okuba nga baluteekako repair era kitegeeza nti lwanditwala emyezi wakati w'emyezi 3 ku 4. Gavumenti egamba egenda kuddaabiriza olutindo luno era eruzzeewo bulungi nnyo ne joints zonna ezaagwamu basobole okuba nga balwongerayokko emyaka wakati w'2 n'5 gyokka. Olutindo luno lubadde lusaabaza abasabaze kuva Kampala, kuva Gulu, West Nile, Luweero, Masindi, abagenda erira badina basobola okukozesa ku luguudo olwo, Lwekunye Park nabo babadde balukozesa. Kati golowooza ki ekigenda mu maaso mu ggwanga ng'ate obateereddewo n'omusolo ng'ogwo, golowooza entambula tugenze gizibuwaliza ddala. Newankubadde bagamba nti zigenda kubeera temporarily nga ffe agenda okuba nga ateekebwawo okukola oluguudo luno. Kati zino emisolo gye batadde ku vehicles saako ne ba passengers zigenda kubeerawo paka oluguudo luno lumala okukolebwa paka nga lumaliriziddwa. Era yagenda mu maaso n'okuyita Minister of Work asobole okuba nga aggulawo Sino Bridge Ekaluma olw'obumoloka obutini busobole okuba nga buyitawo. So muganda wange bye byenjagadde okutegeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo ng'embeera weetawoomya nnakabululu mu Northern Uganda. Oluguudo olujjukira bwe batono Entebbe Express we bagamba nti bakola ne basooka basoloozaako abantu omusolo ate n'oluvannyuma ne bateekawo direct tax ng'olina osasula ssente buli ayitawo awo. Tubonaabonera ssente ze tutaalyako kuba beewola ssente nnyingi. Kigambibwa nti lwe luguudo olusingayo mu nsi yonna okuba nga luli expensive, naye nga we kiri ssente zaagabanwa bannabyabufuzi abali mu buyinza. Kati Munnayuganda gwabonaabona bwe tugamba nti no twetaaga okubaako enkyukakyuka gye tukola mu ggwanga lyaffe oba mu gavumenti yaffe, ng'ogamba olw'okubanga ekizibu kiba tekinnakutuukako nowe kikubeera wala butya kituuka ekiseera muganda wange ne kyetuula ne kikutuukako. Kyandiba nga tekikosa ggwe naye nga ssengaawo oba omwana wo kigenda mmukosa oba jjajjaawo nga kigenda mmukosa. Kati teeberezaamu ng'olukutindo olwo kwe mulina okuyita jjajjaawo mulwadde, ez'eddwaliro nazo toziyina ate olina osasula emitwalo 2.5 okuyitawo. Banaye mukozese ku bwongo, mukozese ku magezi. Kati bwemugamba nti nno ensonga eno yeetaaga okukwatibwako ddala, kitegeeza tetulina kussa mukono, tuba tulina kukolera wamu
ensengeno okusobola okulaba nga tugiggusa muganda wange. Mbaagala nnyo, temwerabira ku subscribinga weena ali ku Yugi Update.